ayogerawo just bikumalamu bantu maanyi abasuubuzi twali tukozesa embeera eno eggwanga ebyo ebisuula gavumenti wenjogerera essaawa zino Masaka baasibyewo Mityana basibyewo nnaku 2 Jinja basibyewo kati twongeremu message eno gitambuza okwekalakasa kw'abasuubuzi wadde kutadde gavumenti ku bunkenke kubanga bagenza okulaba ng'ekintu kitambula Uganda yonna ekyatandikidde e Kampala kitandise okubuna mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga bonna basibawo amaduuka eweerabira nti ekonomi ya Uganda eyimiridde ku basuubuzi abasuubuzi bwe baggala amaduuka gaabwe ne bajeema ne bagamba tetugenda kukola kitegeeza nti ekonomi ya Uganda eba eri ku ttaka kitegeeza nti gavumenti eba erina okwanukula eveeyo ku nsonga ezo eziruma abasuubuzi kino kibadde kibawadde bannayuganda amaanyi nga bagamba nti oba oliawo naffe twandisitukiddemu ne twegatta ku basuubuzi bano waakiri ne tukwataganiramu kubanga kyebaliko kigasa ggwanga Uganda ate omusuubuzi bw'abanga yeekalakaasa lwa misolo olwo nze amugulako ebintu emisolo egyo ngiwona tinedda gye bamukyajinga kitegeeza nange nina ogisasula bwe ngendayo mugulako emisolo agikkanze wabula ekimaze bannayuganda amaanyi be basuubuzi ate okuvayo nga bagamba nti ekitugazisiza amaduuka twagala kusisinkana Museveni abo bannayuganda bonna ne basanyalala ne beebuuza nti kali Museveni kumwagala okusisinkana kikyagenda okubagamba mulowooza nti Museveni ayakuŋŋanya abasuubuzi b'eggwanga lyonna lyonna Uganda abafumbe ekisaabe mutuule naye mwogere ensonga zammwe era agenda kubagamba mufunemu bakama bammwe ababakulira bajje boogere bakama baabo ababakulira bagenda kugenda Museveni abawe kyabawadde basirikire ddala badde babagambe mudde ku mirimu gyammwe mukole naye ng'ensonga yammwe ey'emisolo egibaluma evuddeewo kitegeeza ki nti muyina kulemerako temuyina kusaba kusisinkana Museveni muyina kusaba misolo egyo vaawo gigiriweeko ddala musobole okukola nga temunyigirizibwa naye buli lwe musaba nti ffe twagala kusisinkana Museveni emisolo egyo mumanyi yagiteekawo bajjengako era ye Museveni yabagambye ddi nti ye agikoye tagyagala kitegeeza nti okuba emisolo gyammwe agyagala ogibajjamu era agenda kufuna bakama bammwe abaliise kyabaliisizza mwe mudde ku mirimu mukole asigale nga abasolooza naye simanyi temuyina amaanyi amangi nsaba Allah abawe obugumiikiriza naye simanyi kunga bwe mbamanyi abasinga nti kinaawanvuwa ennaku 7 bwe munaazimalako nja kweyongera okuguma namu wiiki ennamba nsaba nnyo Allah abasaasire ne zino ze mukozeeko zikyalyoke naye nsaba nnyo Mungu abasaasire nesooka owulire omukulu ono yagamba yakiikirira Kampala Central omuyizi waliwo bannabyabufuzi we munsoberera waliwo bannabyabufuzi we munsoberera omuntu yenna akuba ekintu kino mba simutegeera bwe babanga abasuubuzi bulijjo mubagamba nga tebazuukuka bwe babanga abasuubuzi bulijjo mubakoowoola nga tebazuukuka kubanga abantu bategeerera ku levo za njawulo bwe baba mubirayizinze ne bakola zino demonstrations ate omukulembeze yenna ekifo ky'okwongerayo message n'obagamba muzuukuke n'obagamba mukole bwe muti bw'ate bwe munaaweza 7 mujja kuba mugize nnyo sooka owulire ebintu nga bino bannayuganda tumanyi abakulembeze mumanyi gavumenti zigwa zitya naye omuntu n'obeera nga oli mubaka n'oyimirira ku fulo ya paalamenti n'olaga wuliriza omukulu ono byayogedde wulira babadde babeera very selfish fazilonga azibe ebyabwe bitambula babadde tebafaayo kati wallahi Mungu abanyizeemu ati nabo bawulira obulumi omutembeeyi bwe tuba tumwogerako bo bayitako ne bagamba nalebo ababooda abo gw'oboogerera kakati nammwe kiri erimmwe kati paka olutu bwe munaatuusa ekiseera ne mumanya nti buli bwe tuba twogera ku bajeti wano n'emisolo bibakwatako kati amuhabbe mukireese mu kiseera ekituufu bwe twogerera ku misolo bwe twogerera ku kugiisa ne ku kugiwooza so mboozaayoza nze siina kirala mugumireemu omwo naye simanyi temuyina amaanyi amangi
nsaba Allah abawe obugumiikiriza naye simanyi nga bwe mbamanyi abasinga nti kinaawanvuwa ennaku 7 bwe munaazimalako nja kweyongera okuguma namu wiiki ennamba. Nsaba nnyo Allah abasaasire ne zino ze mukozeeko zikyalyoke naye nsaba nnyo Mungu abasaasire kuba kye boogera ky'amazima. N'omukyajinga vaati ng'ayingiza ekintu vaati n'amukwata n'amuteeka ku muntu omulala agula ate n'omugamba ne risiiti y'omulala n'ey'omulala. Kakati bwe kibanga essaawa zino eno olaba abantu babano tebaggudde wano wa Kisekkalaba amaduuka masibe kino ekintu tukijjemu blaming game. Abantu tubagambe tunaba blamingireyo mu maaso. Ennaku 3 tuli bakambwemu tetwagala wadde katusala mu maaso kasibe muntu tuli ready witete tujja yes tajja tusinga ne watusinga naye kyagenda kutugamba lwa nsonga yabiteekawo yawoda alinga nti mugende mukole mu kino kikulu mugende mukole mu kikali president kigenda mu maaso mukiraba. The world is like this, Uganda is like this, so twetaaga omusolo gukendeezeeko oba guviirewo ddala. So ebitundu bibino olaba gaga amaduuka masibe kati tulina ku bantu bazzaamu maanyi bakikole. Gavumenti ezigwa bwe zityo ekyo nze nkibagamba mulina okimanya. Masaka amaduuka masibe wa amaduuka masibe mu bitundu ebyenjawulo ogira yino Masaka amaduuka gonna masibe. Kino tambula eggwanga lyonna n'abasawo muveeyo buli omukola zino embeera zonna zezisuula nakyemalira ekyo tulina okimanya. Taginga Mathias Mpuuga Nsamba nsonga y'abasuubuzi eri bwetyo. Nabagamba nti ennaku z'omubbi zibeeraana era mukulu Mpuuga ne mulabula ne mugamba ekyakutuuseko mu paalamenti ndowooza wakirabye. Omanyi abakulu bano bajja ne beebuzaabuza naye ensejja bategeera mpola mpola. Ekyamutuuseko mu paalamenti bulijjo alowooza wa kitalo nnyo gyamusooke mu kiwulire wulira. Bakayukidde omubaka wakati ka North Mulumbe. Indako sikeeko indako njagala owulirize. Mukulu Mpuuga bulijjo alowooza wa kitalo era bulijjo alowooza nti ye ebibyo byakola kibyaggwa. Omanyi tulina okubeera steady, tulina okumanya ekigendera ffenna ekinene kyetukola kyetuliko. Era omukulu ono ye nga ye bulijjo alowooza w'amaanyi. Nja kwebaza Honorable Joel Ssennyonyi eyalabisizza Anita Amongiraba. You are a leader of opposition. I am sorry to you, the leader of opposition. Thank you, Right Honourable Speaker. Actually, the apology wasn't just for me, but to the whole House, because, allow me to finish this in a minute. No, I am apologizing to the leader of opposition. The House does not fault me for anything. Thank you, Right Honourable Speaker. Does the House fault me? Thank you, Right Honourable Speaker, for that apology. You see, a few weeks ago, the Honourable Wakai Mamsoke... Honourable members, please listen. Let the law talk. Yes, Right Honourable Speaker, as I was saying, a few weeks ago, the Honourable Wakai Mamsoke from Nansana did make a comment at the back off record. He was responding to somebody who said, made some remarks, and then he said, that's nonsensical. He was off record. And Right Honourable Speaker, you ordered him to apologize and withdraw the remarks, even when they were not on record. So my concern was that your submission of nonsense in reference to Honourable Sechikubo was on the Hansard, and it does not make us look good. In fact, I had expected that at the end of that session, perhaps you would address that matter, apologize and withdraw, and that's why I'm raising it now as a very serious concern, because
People out there do watch us. Ssenyonyi kyakola Anita Amongi si kyakusaaga era Amongi ulira. I want to re-echo this. Honorable members, I want to re-echo this to my boss, the leader of opposition. As a leader who enjoyed to lead by example. This house is guided by rules, and the rules are guiding principles. If, in the opinion and judgment of a presiding officer, the member holding the floor is acting in a total disregard of the rules and guidelines of the presiding officer, the presiding officer has a humble prerogative to guide the house. Ndako njakulaga Amongi nga bimutabuseeko. Ndako njakulaga Amongi nga bimutabuseeko. Wanga ebyo si byakusaaga. Kakati Honorable Ssenyonyi nkwebaza, webale nnyo webalire ddala. Kakati ngenze ku nsonga enkulu ey'Amathias Mpuuga ogenda kwerabisa wekka. Wagenze enamboole ogenze nga bodyguard wa Amongi. Ekitiibwa okiziise ensi ekiraba. Sokolabe ababaka ab'engulu bibino bali mu balabisa. Bino bitwabagamba nti abaka wano mu Buganda Mpuuga atulabisa. Oba engulu bayimuse mu parliament. President Kyagulanyi yavaayo n'ayogera ku nsonga eno abamwalooza byakusaaga. Wulira. Ababaka okutukiza ensonga y'omusimbi oguswa mu buwumbi obwegabanyizibwa Mathias Nsamba Mpuuga yali akulira oludda oluwabula gavumenti ne bakomishona kitiridde okufuna amawulire nti sipiika Anita Among aliko obuvunaanyizibwa obujja bwe yawadde komishona Mpuuga agambibwa okuweebwa akasiima k'obukadde 5 nti ate yaba anoonyereza ku mulimu ogw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole. Gavumenti yasaasaanyizaako obuwumbi 97 n'obukadde 7. Omubaka Jonathan Odur owa Eruti County yeewuunyiza engeri komishona wa Parliament akyaleebuukana n'ogw'okuwuutanya obukadde 5 nga yaakayita kasiimo ate okubeera nga yanoonyereza ne ku ssente ez'e Namboole. So for such commissioners now to come and purport that they are now going to represent the House in asking questions and accountabilities, yet they have failed to do their duty of reporting to this House how they awarded themselves that money. Oduru yeegatiddwako omubaka owalinga South Alion Yoke Hodria ng'ateesezza nti bakomishona ba Parliament abaliwo mu kiseera kino bonna beetaaga okugibwamu obwesige. Let them refund the money they awarded themselves with. They must refund and they must resign. Omubaka wa munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujunganda asoose kuwakanya nteekateeka ya Parliament okusindika komishona waayo okunoonyereza ku by'e Namboole ng'agamba nti ogwo mulimu gwa bukiiko bwa Parliament ne baminisita nga bwe balina okuleeta alipoota. Parliamentary Commission emirimu gyayo giri mu Parliament si weeru wa Parliament. So ndowooza tutandiseewo enkola embi ey'abasipiika ba Parliament ne bakomishona okutandika okukola emirimu gya gavumenti. Era ne mu ruuzi zaffe ne mu mateeka gafuga Parliament ogwo si mulimu gwawo, ogwo mulimu gwa gavumenti. Mu ngeri y'emu Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti. Njamusooke mukadde mukawulirize. Mpuuga ali mu kweyambula amaniikini gali bweru. Ne Bassemuju batandise okiraba. Twabibagamba luli Bassemuju nga bali mu kwebuzaabuza. President Kyagulanyi Robert Ssenta Bobi Wine n'avaayo n'abagamba baganda bange ebintu bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Kati babana ababaka b'engulu bakiraba bagamba Mpuuga tu resign, bagamba ba commissioners tu resign. Gwaliyo nodda munnange Musima ow'ekitiibwa tumukuumire ow'ekitiibwa nga mubbi ow'ekitiibwa nga mubbi. Kati wulira Anita Amongi yayise na kubanga mujjukira Anita Amongi okusindika Mpuuga okebera ku kisaawe ky'e Namboole ssente obuwumbi 9 baabuteeka wali butereeza ekisaawe ssente ne zibbibwa. Kati nga Anita Amongi ne yeesitula nga Mpuuga amuli wali ku lusegere baawe owa Anita Amongi
ye wafufa Magogo. Nono Peter Ogwanga mukwano gwa Anita Amongi ya musula briefcase. Ne bagamba ali ayinza otuzanyira omuzannyo guno nti Mpuuga. Nenga Mpuuga si kubanga akakiiko akayina okukebera kaba sasanya kabaka auditors ka IGG oluma IGG newerezaawo basima mukosase kati Mpuuga olwokuba yafuuse ekyenyinyalwa Mpuuga olwokuba yafuuse mmere ya buli omu alya takyaswala soko biwulirize bibino abaka b'engulu ne bayimirira President Kyagulanyi Longolive wulira ababaka okutukiza ensonga y'omusimbi oguswa mu buwumbi obwegabanyizibwa Mathias Nsamba Mpuuga yali akulira olujja oluwabula gavumenti ne bakomishona kitiridde okufuna amawulire nti sipiika Anita Among aliko obuvunanyizibwa obujja bwe yawadde komishona Mpuuga agambibwa okuweebwa akasiima k'obukadde 5 nti ate yaba anoonyereza ku mulimu ogw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole gavumenti kye yasaasaanyizaako obuwumbi 97 n'obukadde 7. Omubaka Jonathan Odor owa Eruti County yeewuunyizza engeri komishona wa Parliament akyaleebuukana n'ogw'okuwuutanya obukadde 5 nga ye akayita kasiimo ate okubeera nga yanoonyereza ne ku ssente ez'e Namboole. So for such commissioners now to come and purport that they are now going to represent the House in asking questions and accountabilities, yet they have failed to do their duty of reporting to this House how they awarded themselves that money. Odori yagatiddwako omubaka owalinga South Alion Yoke Hodria ng'ateesezza nti bakomishona ba Parliament abaliwo mu kiseera kino bonna beetaaga okugibwamu obwesige. Let them refund the money they awarded themselves with. They must refund and they must resign. Omubaka wa munisipali ya Kira Ibrahim Semjunganda asoose kuwakanya nteekateeka ya Parliament okusindika komishona waayo okunoonyereza ku by'e Namboole ng'agamba nti ogwo mulimu gwa bukiiko bwa Parliament ne baminisita nga bwe balina okuleeta alipoota. Parliamentary Commission emirimu gyayo giri mu Parliament si bweru wa Parliament. So ndowooza tutandiseewo enkola embi ey'abasipiika ba Parliament n'abakomishona okutandika okukola emirimu gya gavumenti. Era ne muluzi zaffe ne mu mateeka gafuga Parliament ogwo si mulimu gwabwe ogwo mulimu gwa gavumenti. Mu ngeri y'emu Joel Ssenyonyi akulira oludda oluwabula gavumenti atadde akasito ku sipiika Among yeetonda olw'ebigambo eby'okubalaata bye yakasukira omubaka Theodore Ssekikubo wiiki ewedde bwe yali akomezaawo ensonga z'enkozesa y'ensimbi za gavumenti mu Paalamenti. And with due respect, I would like to ask you to apologize and withdraw that statement right now. Sipiika yeetondedde Ssenyonyi ng'omuntu kubanga ababaka abalala tebaakosebwa bigambo bye yayogera. The leader of opposition, I am sorry to you, the leader of opposition. I am apologizing to the leader of opposition. The House does not fault me for anything. Thank you, Right Honorable. Does the House fault me? Ulirizanga Mpuuga mulimbye nnyo eggwanga lino, Mpuuga mulimba, tuswadde. Mpuuga mulimbye nnyo eggwanga lino basajja mmwe. Obulumi bwe tuyina ate President wajja n'abyogerako abamu ne mulooza ng'abatabira bannaddiini n'abantu abalala. Tunula essaawa zino Mpuuga kati ali mu Ssagandala kuswaza Baganda. Ali mu Ssagandala. Bwekibanga Mpuuga Namboole walabye ripooti si alina obbinoonyerezaako. Wabula olw'okuba yakkiriza atunde omwoyo gwe. Nenga mwaba muzimbye bannayuganda. Mwaba mutaddaawo ne mugamba wa kitiibwa nnyo naye ali mu kusiruwala busirwazi. Bino bituse tubibagamba. Katunuli ababaka b'engulu be bakireese babalala mwali mwasirika. Muganda Ssemujju Nganda. Ssemujju twabyogerako wano President Kyagulanyi abireese n'owooza mbu biki bakola biki essaawa zino lw'okiraba. Batandika batyo kubanga Mathias Mpuuga batudde mu office n'Amongi ne bamugaa kino tukigize tutya nti kakkana. Tujja kiyisa bwe tuti. Mathias Mpuuga ne basituka yagenze nga bodyguard y'ekifaananyi kirwa nga bodyguard wa Amongi amuli wali amuwa ssente yamuyisiza ziddiiru nga bodyguard wa Amongi gwe mugamba nti wa kitiibwa nadda wali ebbali
ku kisaawe sente zabbibwa Amongi ne Baawe Magogo nga be basigize. Oli najja mu Uganda ne tugamba ebintu bino nodda mu kwebuzaabuza. Abantu bali mu bintu bya busirusiru. Eggwanga libbibwa. Essaawa zino ow'ekitiibwa gwe mugamba mu wakitiibwa nnyo. Mwe abakulu temubiraba abantu b'engulu batandise otukubamu ebituli. Bajjajjaffe baazimba. Ensa obubbi buba bubbi. Enguzi ebanguzi. Bangi ne mutandika okuwalana Kyagulanyi. Bobi Wine kyali mu kubalaga babana b'enyalemu bamusiima. Bobi Wine president waffe kyali mu kola ab'enyalemu bamusiima. Ne mu abalala muli mu kusiruwala busiruwazi. Ne mulowooza tugenda kubaleka. Eggwanga libbibwa kati mpuga byakola bibagattako. Mpuga byakola basirumwa bibagattako. Bireeta enguudo wano mu makyaki. Bireeta enguudo wano. Nze mufe mutu tugenda bakyawa bukyayo bate mutwagala mutugobe. Mpuga byali mukola mu parliament. Baba na b'enyalemu wuliriza bali mu kusiima w'ekitiibwa Bobi Wine. Nemmwe abaffe abawano babaloga. Oli nabba yegaggawaza yekka. Oli nabba akola zawe. Baba no basima b'enyalemu wulira. Abantu lwaki bakugamba okuwa akasimo tewatwebuuzaako Kyagulanyi amala kuvaayo. Amala kuvaayo Service award eyo yatabudde abantu. Kati nammwe mukope. Jeno muwozi Kayine Rugaba tukope ebyobufuzi tuyigira ku mulala. Wano Museveni okujjawo omusolo yayigira ku Dr. Kizza Besigye. Sebo President Museveni naawe okyasobola okukopa Kyagulanyi ku kino. Abantu ne babba ssente. Ne bawummula. N'otawummuzaako wadde omukoddeko wali emabega. President Yoweri Museveni yakopa Besigye okujjawo omusolo guno ogaddusanga bakulu baffe ebisiige. N'aleeta omusolo gwa buli kintu. Yali ndowooza ya Besigye. Yali ndowooza ya Dr. Besigye neya UPE, UCE. Byonna byali bya Besigye. Ya Besigye. Kati ne Kyagulanyi naye mukoppeko kino. N'omuntu bw'akwatibwa mivuyo gino egy'okulya ssente z'abantu abanaku agobwe. Naye bano ne babba ssente z'amabaati bakyasaavinga eggwanga lino. Oli n'alya ssente z'erubowe eddwaliro takwatibwanga. Kale bw'oba omulese ng'omusonyiye kuba mulimu abaana bo be wazaala be mwakola nabo endagaano naye awummule public office. Okitegedde? Yakwesiba wali bulijjo simanyi nti obeera awo n'olabako mu opposition ekituufu. Yajjawo yaleeta idea y'okugyawo omusolo gw'okugoba abantu emisinde. N'aleeta idea ya UCE, UPE. Tusobola okukwatira ku bantu ne basoma. Kati ku Kyagulanyi kulabireko nti senga obeera mu public office n'okwatibwa nti olina ensimbi za gavumenti ze watotte. The honorable thing to do lekulira wummula ove mu public office. Oyagaddemu byamangu. Sekyo nakyo Museveni akikope ku Kyagulanyi. Tatosobola kulwanisa Museveni. Atunuulira bali banguzi bw'ati. Nga baana be abantu gye babbye eggwanga lino beyond repair. Nga naffe twagala gavumenti mpya. Eno trend ntuufu era ku Kyagulanyi bw'ajja n'omukululo bwe guti. Tajja kutuleka mwenaale. Ajja bamalayo. Kati nkubuulira ekituufu. Ge mazima gennyini. N'olaba omuntu nabba eggwanga lino. Ne bakuba nti byagala yabba enze katose. Tubalekero baali ba kkooti. Abo baali ba kkooti. Ne bakugamba nti gundi yabba zino. Gundi yabba zino. Ono yatutte zino. Maama nga bakyakola wano. Amabaati gabadde wano. Kalina okulaba ku ofiisi ezigenda okukala. Sooka wummulemu. Wummula. Kino tukimalirize. Gatuuka gatya mu lujja oli n'aganze munnange nze naye amabaati. Nakeera ku makya n'ezuukuka. Ng'amabaati gali awo oyo naye akyali mu ofiisi z'Abannayuganda. Owulira ab'enyalemu. Nkuwulira bino ebintu bye twogera mu bijja mu katemba. Bino bye tuliko eggwanga bannange mutambudde mu nsi. Bannaddiini abakulembeze mutambudde mu nsi. Amawanga amalala gafaanana nga lino eryaffe eriringa kabuyonjo. Ne mugamba kati tunuulira bino mpuga byali mu kukola tebiri mu mateeka ga paalamenti. Tebiri mu mateeka ga paalamenti. Ye olw'okuba bamuwadde nammwe mumubikkirira bw'abba n'abaleetera. Bw'abaleetera n'abawa nga musirika. Bayibuli kyeyigiriza. Kurwani kyeyigiriza. Kubanga bitusobedde. Babano ababaka b'engulu baayimiridde ku paalamenti. Bo ne bagamba nedda no abawano musirise. Nze Sseggona ndi wa kitiibwa. Nze Sseggona tasobola bino byogerako.
omubbi bw'aba mukwano gwe ajja kwebuzaabuza. Mpuuga yatakimanyi nti Anita Among gwazunga naye amukwatira ensawo. Mpuuga mu bwongo bwo ogamba oli muyivu. Mbulira gw'omubeera wali ku kido mu kuziika. Basajja mmwe mwetaaga okuwa obuswanyu ku mabina. Basajja mmwe mutufudde abatategeera. Basajja mmwe mujogedde ku musaayi gw'abaana bali mu makomera. Abasajja basaanya bali eri bali mu balaawa. Saanya ali mu kubonaabona. Saanya akubibwa. Ayimiridde ku mazima ne n'otunuulira omusajja ng'oyo. Nadde eri ali mu kufuna abavubuka mulwane Kyagulanyi mu muvume. Ne muluza tuli basiru. Ne muluza ku mikono tugenda balekera obuzindaalo. Tugenda kukola kyonna ekisoboka basajja mmwe amaanyi agabatwala mu palamenti gaffe. Tetugenda kukkiriza katemba oyo. Wulira omusajja omukulu. Ate nagamba Mpuuga Bobi Wine alina Katonda. Ne kugamba ogenda kwanikibwanga n'engeri gy'obikolamu bulijjo obikweka. Baganda bange Bobi Wine kaali balaga wizi Mpuuga mulitya. Nabagamba nalabula oyo omukyala w'empigi Teddy Nambozi. Ngenda bibagamba oyo Teddy Nambozi saamwogerako wano. Ne mugamba omanyi lwaki President yayanjula Sejjemba Ssentebe wa district w'empigi n'akuleka. Ngoloza takumanyi. Oyo Teddy Nambozi ngenda kumubalaga. Omanyi abo abakazikazi baveeyo mu DP nga ba political failures. Baveeyo mu DP nga balabika bubi bagudde. Bazze eno ali eri ajabujabuzi. Katono Mpuuga yino message mugiwulire. Olumala ngende abo sima bamuwanga kivumbi. Omuntu yenna azanyira mu lugendo lwa Bobi Wine tugenda kufa naawe nkigamba. Oba mutukuba basasi ate mundu muziina. Basajja mmwe mwabatala bagwanga weriri. Abaana bali mu makomera bamaze emyaka 3 Mpuuga takyogerako. Ali eri akwata nsawo za Among. Bano sima babedi bwanika batagalanga measles. Namboze oyo w'empigi. Nammwe mwenna bennina wano ku listi mugenda kakasati gano maanyi g'abantu. Tukoyo okutuzanyirako. Tukoyo tufuula zikondomu mwene muyisaawo ebyammwe. Bano Uganda ne babonaabona. Abasuubuzi bataddewo embeera. Mwe muli eno musika ttooke. Tunuli ono Mpuuga ali mu ssaga ya 5 kati balese ssaga ndala. Ali mu kulabisa bulabisa. Musima ekimuli kya Buganda koma nnyoko. Kimuli kya Buganda wa. Abaganda abedda bakolanga bati. Bakolanga bati mutwagala mutubuulire. Kubanga bino munnange mu Buganda oli bwabba mwino mukwatirira bulungi munnange Bobi Wine kijja kusuula nga kimusuula kyetya mwaba muleeta nga kimusuula kitya ebyawadde ku kitebe temwabirabye ng'abantu bava mu West Nile bamwebaza abantu bava Manaafa kuyingira NUP gwe n'otuuza ka meeting ko oanalaisinga Bobi Wine kakati wano yakoze ensobi obukulebe obugundi mu Buganda bugenda kukendeera gwe yamuleeta tebugenda kututiisatiisa mutyo tebugenda kuloosa nti muli bakitalo nnyo munnange ffe Buganda Youth Council yatuguluminga era ffe abateekateeka muganda wange Kyagulanyi likodi ogimenye ate abantu bajja kukwagala ensenyiige paka kuwulira bubi tunuulira ow'ebitaano omusajja omukulu kilo zozitowa baba n'ababaka bagamba oyo ali mu ssaga temumuwa kakiiko bibino muyinza okulooza bya kisiru Mpuuga ogenda kunama omusajja ajja Masaka nagamba nika muganda wange mukatuliki munnange oyo musajja tomumanyi nekubira maama wo mu akuzaala dda Mpuuga ne mugabo omwana abadde ki omanyize Bobi mumanyi muganda wange Bobi tayogeranga nti kino oyo ekigambo kye tekiri mu bigambo byokka n'amaanyi ga Katonda mwegali katunuulira omukulu wulira bwe bamuswaziza mu palamenti wulira bwe bamuswazi ne Ssemujuwe n'amuvaamu n'agamba ekintu kya Mpuuga mugenda kitegeera mpola Bobi yakoze statement ku kitebe
n'agamba ow'ekitiibwa n'owerekera omubbi n'ofuuka bodyguard yeri ku mikutu gy'e Masaka yonna yalabisiddwa. Wuliriza. Okutukiza ensonga y'omusimbi oguswa mu buwumbi obwegabanyizibwa Mathias Nsamba Mpuuga yali akulira oludda oluwabula gavumenti ne bakomishona kitiridde okufuna amawulire nti sipiika Anita Among aliko obuvunaanyizibwa obujja bwe yawadde komishona Mpuuga agambibwa okuweebwa akasiima k'obukadde 5 nti ate yaba anoonyereza ku mulimu ogw'okuddaabiriza ekisaawe ky'e Namboole. Gavumenti kye yasaasaanyizaako obuwumbi 97 n'obukadde 7. Omubaka Jonathan Odor owa Yaruti County yeewuunyiza engeri komishona wa Parliament akyaleebuukana n'ogw'okuwuutanya obukadde 5 nga ye akayita akasiimo ate okubeera nga yanoonyereza ne ku ssente ez'e Namboole. So for such commissioners now to come and purport that they are now going to represent the House in asking questions and accountabilities, yet they have failed to do their duty of reporting to this House how they awarded themselves that money. Oduru yeegatiddwako omubaka owalinga South Alion Yoke Hodria ng'ateesezza nti bakomishona ba Parliament abaliwo mu kiseera kino bonna beetaaga okugibwamu obwesige. Let them refund the money they awarded themselves with. They must refund and they must resign. Omubaka wa munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujunganda asoose kuwakanya nteekateeka ya Parliament okusindika komishona waayo okunoonyereza ku by'e Namboole ng'agamba nti ogwo mulimu gwa bukiiko bwa Parliament ne baminisita nga bwe balina okuleeta alipoota. Parliamentary Commission emirimu gyayo giri mu Parliament si weeru wa Parliament. So ndowooza tutandiseewo enkola embi ey'abasipiika ba Parliament ne bakomishona okutandika okukola emirimu gya gavumenti. Era ne muluzi zaffe ne mu mateeka gafuga Parliament ogwo si mulimu gwabwe, ogwo mulimu gwa gavumenti. Mu ngeri y'emu gy'owa osennyonyi Kati njamuwulirize. Olaba Mpuuga bw'ali mu kunama. Bino byabakwagala bakazi ebyo Pulezidenti yangamba obusungu n'ebituufu. Kati n'ebyo bino bivaayo. Ssente mululu. Mululu gwe guli mu basiba mu bwavu. Lwaba abeerimbika mbu baabitiibwa. Baba abeerimbika mbu bali ku nsonga zaabwe nenga bali ku zaabwe. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine singa teyerekereza Mpuuga yalifuuse rope. Bobi Wine singa teyayimirira ku magulu ga abiri n'agana ssente zaatubonga naawe. Mpuuga walibadde ky'oli gwe mbatekamu. Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine omanyiza azitowa. Gwe ozitowa 5. Mututuusiza ku levo. Basajja bakulu ab'omu Buganda bagamba oyo azitowa 5. Muli na price tags Musegona. Ne mwekiriranya Lukwago Elias. Abantu bagala okumanya oyogera ki ku nsonga eno. Oyogera ki ku nsonga y'enguzi. Kubanga bannayuganda tetugenda kusiruwala paka. Bannayuganda lino eggwanga lyaffe. Mpuuga si yasoose obeerawo. Abakulembeze twetaaga abakulembeze abalowooleza ensonga z'abantu okumanya bano abasajja babi ne mutandika okugula amawulire gakube Kyagulanyi Kigaanyi ne mulowooza muleeta ka pulojekiti k'Abeesigye kakomewo Kigaanyi n'obasanga bali ku myenge bali mweno simaamu sawuna abagenze kwegadanga tojja kumugolola ettumba oligolola gwe yamuleeta. Ani gogolola ettumba. Can you imagine? Such myopic. Mpuuga otuuleeri ku kasimu. Mujja mugolola ettumba. Famire luulu. Baganda ba Kyagulanyi wakalaba bameka mu Nuupu. Bano abasajja tugenda kubakolako paka kuwulira bubi. Bibino bivaayo. Twabibagamba Bobi n'abagamba. N'abagamba bannange ensonga y'enguzi. Noloza byakusaaga bakuwaga oyina amaanyi n'otambula ng'okaga n'osika obusuuti n'osanga ababaka abamu kati wano ngenda kunyiigamu ababaka abamu nabalaba naliwo nga mujja okunoonya kaadi oyo Teddy Nambooze gwe Nambooze jangu ow'empigi omanyi abantu basobola kugambako muwala gwe bano abawalawala balooza tuli mu katemba. Teddy Nambooze wayogedde biki? Bobi ogamba muyaaye. Ogamba Kyagulanyi muyaaye.
Musiba yetayagala atabala bakole obuyaaye Namboze Teddy Sima Namboze Teddy. You know, ngenda mukamba vulu. Ngenda ogenda tegeera ensi nti bulijjo tukumanyi. Yayogedde binono Namboze. Kati awo naka G20. Konna kabinja ka G20. Ate tubagamba. Newe, people power. President wange Teresa Wempi. Oteresa okwatagana Nitamongi. Ono Teddy Namboze Wempi. Yagenda nabalaba naliwo nga mujja okunoonya kaadi. Oyo Teddy Namboze. Gwe Namboze jangu Owempigi. Omanyi abantu basobola kugambako muwala gwe. Bano abawalawala balooza tuli mu katemba. Teddy Namboze wayogedde biki? Bobi ogamba muyaaye. Ogamba Kyagulanyi muyaaye. Musiba yetayagala atabala bakole obuyaaye. Namboze Teddy Sima Namboze Teddy. You know, ngenda mukamba vulu. Ngenda ogenda tegeera ensi nti bulijjo tukumanyi. Yayogedde binono Namboze. Kati awo naka G20. Konna kabinja ka G20. Ate tubagamba. Newe, people power. President wange Teresa Wempi. Oteresa okwatagana Nitamongi. Ono Teddy Namboze Wempi. Yagenda naita Babi Kyagulanyi First Lady. Namuwandikira invitation. Ng'amuyita ku mukolo gw'abakyala ng'ayise Nitamongi. Nga mujoga. Namboze munnange nze Teresa Wampigi oyita mama First Lady wawandika ebbaluwa. Teddy Namboze oyo Wempigi omulaba yayita Babi Kyagulanyi mama First Lady. Jangu obeere ku mukolo gw'abakyala. Namugamba ogenda kubeera mugenyi mukulu. Tamugambye nti yayise n'Amongi. Abantu bakubira Babi bamugamba Amongi atuuse. Bakubira Babi bamugamba Amongi atuuse. Temuve kuzanyira ku bakulembeze baffe. Babi tazimbika. Kuli bajogo. Oyo omukyala n'agenda wano nga banoonya akaluko obwa speaker. Naita ababaka nga buli omu bamuwa emiliyoni gaali 5. Oyo Namboze afaanana ati yamanyidde president akulaga ye akwatagana nani uliriza njamusooka muwulirize ka video kano muwulirize ka audio byayogedde na kati mwambule ensi mutegeere n'oyo yafuuse ensolima wano wetulaga ku mulembe gw'Omwagulanyi tetukyayagala nsolima wulira eyange nga manyi sente wetunamugamba ekintu ajja kikola amanyi nti Namboze aŋambye soke kitugattaffe tuli bakatoliki. Ekyokubiri mwana muto ayagala ebyobufuzi ebijja mu maaso kuba yabimbulira. Francis baali bamuwadde na card for your information nga mutabani wange ono w'ebijjo say something you made a ono muvubuka abakuba ennyo Sewanyana yakuba Sende owakalulu kubanga Sewanyana ali composed enzijukira bulungi kati Sewanyana ali so composed yajja ate munabufuuku ono ng'alinamu abaalo nga begambi bwava mbigabo otumanyifa abaavu n'akamukuba yakamukuba n'asigala ng'apapalapapalaawo n'atetenkanya ebintu bye batuuka n'osaba ku Basenge wamugirayo njala nnyo kubanga
mwana muto ndaba Katonda alinga amugidemu amuwadde ekifo wannangu Sendi wangamba waayi kasita Katonda gwaleese biki Sendi wane tumuwagira kuba yali alina kaadi atuuka ku disitulikiti mpitanga tubemumanyi nti olwo omugamba ati bakutegeera ensonga namugamba nti Francis ebyobufuzi ng'onoonya akalulu biba byawufu n'ebyobufuzi ng'owangudde biba biki mu buweereza buno mbadde nsaba titukulembeza nnyo NUP kubanga batukulembeza NUP tuyinza okutatuuka ku birubiro byaffe ebyokuweereza abantu kuba gwe nabo omukulu lwaki abantu batuwadde akaki akalulu sibakwa twabadde bamyufu nnyo sikama twakoze biki byonna twabikoze naye nga n'okubeera nti tugenda baweereza batulinamu essuubi lindako njawulirize kano kayogera mbu ebyobufuzi tolina kukulembeza NUP olwo Teddy Nambooze ngenda mubalaga nzijeyo n'obwino omulala gwe mutamanyi ulira ojja kutya Nambooze uliriza mbu olina kukwatagana na gavumenti ulira mbadde mbasaba wadde nga twawangudde ebifo bingi mukkirize ebifo byetulinako enkizo tuliwo abantu abanuupu naye ekifo kino ekyakalulu nga sipiika tukiwe NRM baleme okutuukwasa nti twabawadde nakigamba bonna sijjema fenna nga nuupu ndagati nafuukawo NRM olwokuba nabawabula naye entalo zebalimu bavuyiza Sendi owanga buli kyenjogera ddeyo n'akyogera Sendi owanga buli kyetwogera Nambooze agambibwa ati abantu bampala nebawandiika ne Kyagulanyi naye lwakuba Kyagulanyi muyaye ate ye akimanyi tepidi wokijjamu Nambooze teri agenda gatta teri agenda kukola kati muyaye naye akitaganya okugiringana bayaye nange nga nkola ki ng'abaana batandika Nambooze yakyuka era dokita alina abayaye baateeka platforms ezo ne bankubaye kuba akimanyi nze abantu batuma kuweereza ogenda kukola ebyekiyayi pakati Sendi wati ekyamunyiikisa ne mmanya nti omwana ono waliwo kyatamanyi oli wamuwayo akasente bw'atyo bw'alaba lindako njamuwulirize Teddy Nambooze oyo akalala kaakano wulira akakako owakwalaali bano baba bamanyi ekyabatuukako n'emiggu nga gembuto mukwatako abamuwagira abo bwemugaana okutambula tikaffe tuba twakoladde omulimu gwaffe bwemugaana okutambula okuteekawo embeera okukola kutya aba tajja kukunga abantu bakuŋŋaanye kubanga tozera tulaagala kutijja nga tutandika bannange olabe abantu bano bagamba enkyukakyuka bagamba change ebisanja bibiri ddala ddala omuntu aba akyatugamba ki ebisanja ebiri kyenzikira kyakoze era kyengenda okumwebaza ettaka lyaffe lyali galya wulira wano yeebaza gundi Ameria kyambadde Minisita Museveni era akulaga gwayagala akole naye wulira atwawukanza ddala lwaki bavuma bwe bati tuli bawamu lwaki akoze emyaka 10 nange nkwatemu bwotyo ne wali mu kafayino awo tunyigamu emiruka netumanya nti guno tulina okumalira nnyo mu bujuuko lujja okuba munene
Lujjo olina okunoonyereza. Lujjo musensere ate nejjeza tumusogola. Kyembadde ng'obbagamba tubagambe nti naye mwabakyalagana n'awalo. Otemumanyi nti awagwe ekku tebabula kulondererwa. Nenva wano mwali butono ate ng'ateekamu amaanyi mangi. Oleese ne muwanga kirungi asalira akalulu n'owangula aka different ako. Kino kyamutomeza. Naye nababi ddiini oyo eddiini emutawaanya nnyo. Eddiini emutawaanya mumanyi eddiini emutawaanya ate eddiini emutawaanya naye kyenneekakasa tasobola kujja kuba minisita yasinga obutiitiizi. Era bw'omanya nti bwetunaamanya nti akomawo minisita akwate simbu ati nale omuwanga mwana yakyamadde oli mukwano gwange naye kwesonyiwa empiki emuduma yokola ki sagala kugamba bingi tasobola kujjayo nze yali andeetamu ekibeera yali andeeta era yonnange nkubuulira obuyinza mubukozese ki obuyinza mubukozese kubanga nze nambuuza ondaba oyo muwanga ali ayagala kaadi ya noopu kujuwa esooka n'ayagala Jamila Cares kubanga mukwano gwe Ibrahim Kasozi yali owemakindi nga ebbawo Jamila kati ng'abasiraamu batudde beekolebeegezayogeeza manyi kyenakola ate nga ddukira Bobi yalonga nze nkulira ewe kati nafetinzi bantu bange kikonna buteeka mpigi nenangamba banenga tetunasalawo kintu kirala kyonna twebuuze ku bannampigi bannanyini mpigi tuleko ku malowoozi gaabwe nabayita ba stakeholders indako n'amanya nti kirengedde oduuma kona zimanya amagombolola kakati oyo Teddy Nambooze olwa bambuuza afaanana atya. Oyo mukyala Teddy Nambooze ye mbaka w'empigi ali ku kaadi ya Nuupu mumuwulidde byayogera kwatagana na Amelia kyambadde era wano bombo balina okukwatagana ne gavumenti era biki era n'amanyira ne president. Omanyi wano we tuli si wa kusaaga kati oyo Teddy Nambooze audio nina bungi n'ayogera wali bwamongi tewali aswamwepankirako ayogedde ebintu bingi nga bwe mbagamba nti guno omulembe gwa Kyagulanyi tetwajja kugezaako guno omulembe gwa Bobi Wine president waffe era bano abakyala bulijjo bazanya emizannyo gyabwe ke kabondo ka mpuuga. Nambooze Teddy oyo w'empigi azanya game. Oyo mukyala bagenda ne basayininga ku tteeka lya social media teyasayininga erya social media etteeka mulijjukira Muhammad Nsereko eyo report teyasayininga kubanga wamongi era akwatagana ne Museveni neggulo ku kitebe yabaddewo era yatuddawo maaso kati bano abantu ne bamanyira president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu tebagenda kuddamu kutula ku front seat tekisoboka. Mubannanga mutulekeemu tetuli basiru. Abaana bafuutu soja bali makomera, abaana bafuutu soja bali mu kutulugunyizibwa, bafuutu soja bali makomera basaanya. Nambooze ali mugamba ekifo kya bwa speaker bakiweni alemu era naye n'asigala ali ng'akanga bala najja maasa people power
our power. Tugenda kunyiga bagala kifaananyi kye lindako abaana abanyivu nnyo bali wano mu comment nga mumira omukazi wagala gana tulaga kifaananyi kakibalage kakinoonyi wano nabadde nkiina ensi emulabe ensi emutegere Teddy Nambooze ye yaluwa ne mu meeting ssebo yasooka kati naye gwakolera be balwana Ssennyonyi tomulabangako yuno Joyo Ssennyonyi walaze nga waali omulaba yoyo bano yali wa DP be bano aba DP nga yesimbawo nga Temulanda amuwangula yono mumulaba ali kuli oyita president waffe mu muyaye netagala bayaye kati zino ensolima zonna okwatagana otya nani nagundi yanita Amongi noyita Babi wafudde oyita Babi naye nga ku mukolo oyaga mulabisa oyise n'Amongi ekyo tekisonyirwa Babi you know is Babi bakazi mmwe temutoba mutuloze tuli mbyakusaaga ono omukyala bali eyo mu parliament bali mu kugaba bintu bino bampuuga be baba basaba bali eyo baagala babakabe NRM besikansikya nabagambye luno olutalo kati Mpuuga Abedi Bwanika n'akabondo kaabwe bali mu kutya okutagambika. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine uliriza video twaleese omusajja ono omanyi nabagamba nebagamba never joke with Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nebagamba byonna mubikola naye mugenda kuwulira eggaali kati Mpuuga essaawa zino ekintu kimutuddemu Mpuuga ayagala kwetonda obudde bwaweddeyo baba n'abasajja ba Judy Mbabali bali mu kwegatta ku kibiina ono Judy Mbabali yesimba na Abedi Bwanika wa DP baba basajja bagamba ono gwe tulabamu essuubi kati bali eyo mu Masaka mu bukundi bwabwe abantu bavudde Masaka nga balinga muyeye bazze kweyiwa ku kibiina nabagamba NUP eri mu kifaananyi kya Katonda nebagamba tewali agenda kwetantala kulaba nga alinnya mu kkubo lya Kyagulanyi Robert Ssentamu ne mulooza byakusaaga kambalage abasajja bali mu kupipira soko otunule bano kuliko wa famire ya Kyagulanyi bavudde mu NRM bavudde wabibyo obalabye bano bavudde mu different walks of life bano abasajja bavudde mambuka babano nga basanyufu balabe laba obalaba kati mugenda kufa ekisiiro Mathias Abedi Bwanika talina yadde bantu babiri bali yumbe Nuupu yeeyongera maanyi bano Teddy Nambooze bagenda kuwulira akazito buli akwatagana n'NRM president yagambye abajja okwegatta uliriza nyamuwuliriza omusajja ono kati Masaka bapipira ne president ye oba Judy Mbabali yazze oba teyazze ffe tebitukwatako era Judy Mbabali okujja abadde alina kujja n'abalala bakyajja Judy Mbabali ono yebale kujja n'abalala tubaaniriza mwebale kujja naye twagala okulabula ababaka parliament kati ono mbatekamwa kakembo nemugamba mbatekamwa omanyira Kyagulanyi ensi ejja kutegeera muwulire abantu kati banoonya embeera zonna ezirabisa ababaka kati nyamuwuliriza embwatekamwa nga yeeyabya abatiimu 5 abatiimu Smile Mpuuga za Naleero bali mu kotya kibatuddemo gwali eyo abadde atagala gwali eyo abadde awolereza ababbi gwali eyo abadde awolereza abali b'enguzi ke kaseera omanye we tulaga yuno mbwatekamwa bonna bali mu kweyabya bali mu kunama kati ono omwana yalikodinze Nambooze PA wa Mary akyambadde nagamba nababeereyo nga bawagira ne bagatosobola kulya mu Bobby Lukwe Nambooze
omwekutuukirizaako najja people power. Kyagulanyi alinga mayinopiki. Kati mulirembwa tekamwa. Mulirembwa tekamwa omukazi yamulabisizza. Muloozi yangambye nino biweereza mumira. Kankubire mukunja wa beat alabisembwa awulira. Ongambye nkukubireko kiki? Nze mukunja wa beat FM mu Ndobeso. Akati ine namba y'essimu gye nkuweerezzaawo n'erinnya natulaho nalebe gwe twagala otulobesezeeko tulabe. Mulabe ki mulobese ku ki? Twagala kumanya oba akomawo oba tadda. Mwagala kumanya ki? Oba akomawo oba tadda. Bw'aba akomawo mukole ki? Ekiba ekiffe twagala okuyiriza naye twagala kumanya oba dda oba tadda. Yabagamba tadda. Tukira ekiwulira mu ngambo naye nga twagala kumanya ekiffe kyali oba dda oba tadda tumanye ebidda. Biki bye muwulira mu ngambo? Tutayinza obutadda agala tugamba bw'akomawo naye mbuga yagamba ayinza obutadda naye nga twagala kati omutulobeseze tulabe tumanye ekituufu. Kale onaayogerako naye? Nokwogerako naye. Kale beerako ku simu tovaako. Honorable. Honorable tochakwata simu. Anje enkiiko zituvuga enkiiko. Honorable. Wandito. Emyaka giweddeyo kati tugenda kalala muyayo wange tuteeka kikuba paka kuwulira bubi. Ogambe. Tuli awo bituzzeeno naye abantu bo bagamba batya? Eyo bwe abantu bagamba batya? Bakolamu bagamba nti okikubye akakuwulira bubi. Amazima. Naye ekikugambe kikubeerabira. Naye nga mumanyi emirimu gituwuga egya paalamenti ate nebijampunamu nawe nga bomanyi ebintu byaffe bino. Abantu babeera eno nga beebuuza nti adda era bambeerako nnyo nti adda tadda. Tukyalinawo enkizo. Enkizo gy'amaanyi nnyo nze mbabaamu nnyo. Okwetiganya ate gwe musajja wange. Ogamba tunakitambuza. Kugambye odda todda eri abagamba ajagamba tadda abalala adda. Akalulu weekalyodda. Olwokumawo naye tuti abantu banaatuwa. Najja tuwa ate nga tubakoze eki? Ate ebyotumanyiyeero mu ebitaano. Kataba mmanya nti muwagira. Ani? Ate olw'ebitaano. Ani oyo? Ntuula omanya nti yatukola. Kiri yangu ekino. Oli wampuuga? Kakati buli omu abantu tubyakola. Bade sikimanyi nti oli wampuuga? Uganda ate bwe twayogerako ne balaba nti tuli kwegeno. Principal tajjatabuka. Oyo tajja tukanga. Eno baba nga bakoonamu tewali buzibu. Embwa nga zibogola kiki? Anti ebiwaka tobimanyi olina okubawo n'omusirikale ow'ekyama. Naye ng'eyeno abaana bakoonamu. Kugambye tulitetenkanya naye eramu ekubiro ly'ekyagwa mukubu manti ly'ekiwala. Kiriwa? Olaba ekiwala ekyanneerijjamu awo kukakkananga ekiwala kikenya olubuto. Kiwala kibeerawa? Olukukakalina. Kati ate nakyo bwe kinkangakanga nti tugenda kuntwala mu balonzi tubyogere. Kugamba ne tubeera nga tujyawo tubukuti. Naye ng'ajagala kyekito okungamba ekizingira y'amaka. Ekyo nakyo kimalirize. Ekyo kunswaza kalonzi. Ate kikuswaza ogwo omusango okufunyisa omuntu olubuto omusango wona aliko naawe
tumanyi tunamakene wakaza bagamu olabo zipuyo jikume ngulangi byangu bitejo bimanyi kwagala tubagenge kije kugenda okutta mbalonza awo tobe paka mukafuna bulungi kugamba zilayi andi obuzibu waliwo n'abaana abakolera ku mirimu abakubanja kati nabo bagatta katulakyabajaijaabo abantu benakundilanga emmere bajje waka balidde banyigakkirawo kati ate baba babanjaje banebya ebuguzo kati emmere yange gowagikasula bwewafumanga emmere ewuwo ne bajja ne balya kiba kitegeeza nti olwoba obasasudde kakati kapite olowooza baali balowooza gye yalinga eva nalondangayo nnote balinga sente kati kitegeeza tebabanja babanja nawe bagandiwo omuwulidde oyo yembwa tekamwa timu bitaano mwe muve ku Kyagulanyi Robert Ssentamu nati Mpuuga yabayita abo bonna omanyi nabagamba nga G20 ejja ne mbagamba kati tunuulira Nambooze Teddy wa G20 Mbwa Tekamwa wa G20 Juliet Kakande wa G20 konna akabondo era Masasi Mpuuga yagenda n'abagira biliyoni 6 n'aziba mugende mugaba amabaati mwe mulaba omubaka bamutwalidde mabaati bagagabye mu kyaki benywereze mu constituency akaseera bwe kanaatuukako okulyamu Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine olukwe babeere nga tebalina kye bagambika era ne beerabira nti mu bo mwalimu aba president ne bayitira ne basuka ne bajja ne bamugamba president bano kye bakubalira kati otunuulya Teddy Nambooze abawala mwesirwaza byebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja wattu atambula n'enkwezenge beesiba mu kibiina ne bakola ebyo byennyini bannayuganda bye baagala kumbe emitima gyabwe ebirimu birala nnyo menshoni yaabwe bagimanyi bulungi nti baagala kwabulizaamu kibiina kya National Unity Platform okuva lwe bagwa mu mukama waabwe Mathias Nsamba Mpuuga n'agobwa ku mirimu gye yali akwasaganya mu kibiina yalekayo abantu be bano n'abagamba mwe temuggyako kigere mugende mu maaso n'okukola omulimu gwaffe abantu b'olabanga abali ku alaali ate n'omwana wattu be batali ku mazima era be baagala okulyamu Kyagulanyi Robert Ssentamu olukwe Bobi Wine abantu bamwagala embaga ez'amaanyi yazikola nga tannafuuka na MP for information muntu ki gwe waali egombye akugatte Ssaabasumba Lwanga si yagatta Kyagulanyi Robert Ssentamu Bobi Wine mukyerabidde Mama Nabagereka ku mukolo gwe teyaliiko Omulangira David Kintu Wasajja tebaaliko bikonga ki byolooza mu Uganda ebyamaanyi ebitaaliko kati gwe bw'otuulaawo Nambooze mu bwongo bwo otunuulidde mbogera kukwatagana n'ab'enyale n'otuyita basiru